Mu kiseera kino ng'eggwanga ligenda mu maaso n'okulwanyisa ekirwadde kya ssennyiga omukambwe COVID-19, abantu bangi ate beesuuliddeyo ogwannagamba ku kirwadde Kyamukenenya ne kyongera okweriisa enkuuli ensangi zino. Nga lumu Desemba Uganda ejja kwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lwa siriimu wakati mu kaweefube gavumenti gw'eriko ow'okukomya amaanyi g'ekirwadde kino bwe tunaatuukira mu mwaka 2020 wansi w'omulamwa eggwanga okwegattira awamu nga obuvunaanyizibwa okukomya ekirwadde kya siriimu. Wetwogerera abalwadde ba Mukenenya batambula bulungi, bafuna eddagala lyabwe bulungi, ate nga eddagala lino teritundibwa eddagala lya bwereere gavumenti. Bino byogeddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga za pulezidenti Esther Mbayo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire enkya ya leero. Mbayo ategeezezza nti newankubadde nga gavumenti ekoze nnyo okulwanyisa siriimu, asigadde ng'akyeriisa enkuuli era nga bangi bakyayisibwa bubi ddala nga bw'annyonnyola. Tugezezzaako nnyo nga tuyita mu Uganda Aid Commission kubanga erimu Office of the President okutambuza message ya President mu bitundu ebya Uganda eby'enjawulo, ngera tutegeeza abantu tibannaye bulwadde gye buli bukyaluma. Njagala okwebaza abatuyambyeko mu nsonga eno. Parliament ekoze kyamaanyi nnyo okutuyambako mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Minisita asinzidde wano ne yeebaza abakulembeze omuli ab'eddiini n'ennono olw'akaweefube gwe baliko ow'okulwanyisa siriimu era nga yeetegese n'emisinde gy'amazaalibwa nga enkola ey'okulwanyisa ekirwadde kino. Njagala okwebaza cultural leaders ne traditional leaders ne aba religious leaders nti batuyambye nnyo okulaba nti babuulira enjiri, kubanga bwe tuba nti bwe twakiteeka mu bannaddiini bagezaako nnyo nga okubuulira abantu nti obulwadde bwa Mukenenya gye buli. Nga twolekera ebiseera by'amazaalibwa ga Yesu Kristo, minisita ategeezezza nti bibeera biseera bya kukyamuukirira era nga bangi tebafaayo nnyo ku bulamu bwabwe, wabula n'alabula abantu okubeera abeegendereza mu kulwanyisa ekirwadde kya siriimu. Tugenda mu biseera eby'eggandaalo, festive season. Ebiseera by'eggandaalo bino abantu balegeza nnyo, buli omu n'akola ky'aba ayagadde. Abantu benyigira nnyo mu bikolwa by'okwegadanga nga tebeeteeseteese oba nga tebakoze tebeekebezza. Njagala okubategeeza nti ebiseera by'eggandaalo bireme kutwala sense zammwe oba okutegeera nti obulwadde bwa HIV/AIDS gye buli. Olunaku luno lujja kuzibwa mu State House mu ngeri ya kinnascientific nga bagoberera ebiragiro ebyateekebwawo okuziyiza ekirwadde kya COVID-19. Njagala okubategeeza nti olunaku lwa okukuza obulwadde bwa Mukenenya olw'ensi yonna lujja kukolebwa ennaku z'omwezi nga lumu omwezi gwa Desemba omwaka guno 2020 mu ngeri gye tuyita ekinnasayansi. Luli tubadde tuyita abantu bangi nnyo okuva mu Uganda yonna oba okuva mu nsi endala, naye olwa COVID-19 tekijja kusoboka. Tugenda ku inviting abantu batono nnyo okubeerawo nga tukuza olunaku. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.